Spice omanyira enyumba ya kitaawo egamba nyabo wazimba wamala tokyayagala kumanya enyumba ogifudde ekitagasa bannange zino ntebe bakolako exercise bano bajebetegeka sho efuuse sho buli omu gyali mukwogerako 17 Freedom City oli eno weeyagala byonna byekola bya sho nebikokola mubiri tugenda ninakawato kati bino byonyambadde kuliko biki vaayo nyakuwesabe vaayo kalabe vaayo kati bino bisoma bitya babe bisoma bitya nze nsomera babe with the power kakati anti badde tuyagala ntuule maama tuyagala ntuuleko lwakuba maama wakoze entebe ennungi era olaba bwe ntuulako nja kuba nzimenye kati ntuulewa kati tuula wano anti nabadde lwaki otunulaba otyo nabadde ngenze nanti wamama Nalule ne mugamba 17 muwala wange ayinaki alina Shock Freedom City ne mugamba nti naye neetaaga ankolere ku ggomesa ennungi ankolere n'obugoye obulungi omwana wange bagenda okwambala owulidde ne mugamba engoye Spice bw'alina obugoye bukutama bukunamya agenda kunamira abantu ku sso owulidde ne nkukolera engoye nga nnungi era Spice njagala obeere ng'onyumye 17 nagamba lunaku eziriwa oli musiru wanywagala olina okwambala obugoye buno owulidde ono olugoye olaba jangu yitawo eno senga ono olugoye lwe yayambala ng'agenda okwembeka ennamboole yayambala luno 9 Spice njakukuba ebisapatu 17 olina okwambala zino engoye saagala nja kulopewa kitaawo kati olaba ogenda kwambala kano katopu sengawo kamuyisaamu mukyala yeyawangula kakati ne kano kadress kano koyina okwambala 17 Freedom City abantu balina okulaba nga onyumi okulaba kano sengawo nameere yakambala mukika kyonna buli agenda obuli alina omukolo gwagenda okukola ayambala kati mpitaako genda oyambala okumewo ndabe bwonaaba oyambadde yambala ndabe good yambala onyumye bannange omwana wange ng'anyumye yambala Spice saagala kuntamwanya yambala olina okunyuma yambala ezo engoye basenga abo bonna ze balaba ate smilinga bwoti
Siba mapesa ka blouse. Siba mapesa ka blouse. Siba mapesa ka blouse. Sagala nzikumanyira. Onyumye. Era nagambe kitaawo ne mugamba omwana ng'ajja kunyuma. Omwana ng'ogenda nyuma ku lunaku. Kati bwotyo olina okujja ku stage awo ne bagamba ladies and gentlemen Spice Diana nga muwala wange yajja ku stage. Chuka mwala wa mamanyi Brighton. Tulabana tugenda ku nswaza. Katika nkubire taatawo oyogere naye omugambe kwataka twaloza Spice. Sanyuka mangu. Tata Brighton omwana anyumye. Yeyanziza ne oyino mugamba nti weyanziza engoye. Tata oyino mugamba nti weyanziza engoye. Tata munange webala omwana anyumye. Munera agenda kusiima ali mu kusiima. Yogera tata tata. Mugambe nyumye. Mba peno. Kati 17 Freedom City. Chichi. Kati gogenda kwambala biki? Beda, oyina okusima n'ekitambala. Kino ekitambala okiraba kyentera okusiba. Ojja kuteekako bwoti. Bantu bakulabe ng'onyumye. Bwotyo. Bagambe bya maama wange. Omusheshi. Freedom City bantu bakulu ab'obuvunaanyizibwa. Olwokutaano luno lulina okubanga lwangu lugenda kujjukirwa. Owulidde? Maama, zinategesedde engoye zange kati bino bikirengera abagandu balaba. Bino bigenda kumutega. Nze kati kaŋŋende naye nga ngeza n'esikulaba mwezi ongoye ku Freedom City olwokutaano luno. Wamma sigenda byambala. Nina obugoye bwange obulungi obusinga zino maama. Nze sagala kunziza emyaka gya 9. Senga yambala olugoye mu 9 mu emeka nange nyambale mu 2020 mu 2020. Spice ontenguwa. Maama sikutenguwa ne sigenda byambala. Spice ontenguye. Bannange omwana antenguye. Nkuba maama. Galamira. Kati. Bannange. Bakyala omwana atenguye. Togenda byambalayo. Ogaanye. Bannange. Galamira. Bannange. Hangu Galamira. Spice ogaanye. Noonyawo emyoka akuzaala omulala. Zinategesedde obugoye bwange obw'okwambala buti. Nze tonyamba zebyo byabaka.